Okutaasa obutonde bw'ensi obutaguddwa abakulembeze mu disitulikiti y'e Buikwe nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti eno Jimmy Kanaabi Kaawo n'omubaka wa Buikwe South mu Parliament Dr. Lume Bayiga bassentebe b'Eggombolola ne bakansala bava mu bitundu bino ewasangibwa Ebibira okuli Mabira, Sister, Niimo, Nakiza n'awalala basinkanye Ssenkulu wa National Forest Authority Okero Tom ne bamutegeeza emivuyo egiviirako okusaanyaawo ebibira ebya gavumenti. Afande wange mu kafubo kano abakulembeze basonze olumu bakozi ba NFA abakwasibwa eddimu ly'okukuuma ebibira mu kitundu kino nti bennyini bavaako obuzibu obuviiriddeko abeeyita abanene okusaanyaawo ebibira ate era tebakolagana n'abakulembeze mu kitundu okulwanyisa okusaanyaawo ebibira. Naye ne wabaawo eŋŋombo etutamye ankyogere bwentyo eya order from above n'osanga omuntu ng'asala ekibira naye nga n'emmundu ze zikuumawo. Kituufu waliwo okwonna kw'ebibira okukutta ejjembe nosanga ekibira kisaanyiziddwawo batemye emiti ne wafuuka ekyererezi ne bakolawo n'ensuku naye NFA mu kuwa omuntu oyo okuzzaawo ekibira ate ne mu difeninga okuwanula ekibira ekirala ekiyimiridde ekazi 200. Abakulembeze bano balumiriza nti bakungu mu NFA bali enguzi ne bakkiriza abantu okwokya amanda okutulugunya abatuuze batya bayenku nga bangi bali mu makomera n'ebirala bingi. We need to engage with the policy makers and see how do we come up with meaningful policies which can allow coexistence between the natural resources and the people. Atwala abakozi ku disitulikiti y'e Buikwe Godfrey Akiki avumiridde abantu abeegumbulidde omuze gw'okusimba kalitunsi mu bibira mu kifo ky'okunoonyayo emiti ginnansangwa egisobola okukuuma obutonde. If I can tell you, these 100 people, we can't pay them, we don't have revenue. But one individual comes and gets 2 hectares and plants them and earns money. Can't we also, as local authorities, have space where we can grow trees, knowing these trees will give the revenue? Omubaka wa Parliament wa Buikwe South Lume Bayiga asabye bateekebwewo enkolagana wakati w'abakulembeze ab'e Buikwe n'abavunaanyizibwa okukuuma ebibira okutaasa obutonde era nabo bamwanukudde. Omuntu bw'oba mwakwasira ekisanga otunula nga ye wamuwadde ekazi 5 okuteekamu ekibira nga ye akuba wansi ekibira ekazi 2 nga bw'otunula eri kasaabeera ng'akutemedde kubanga birimu ssente batema ssente era balina ssente bitiri mu nsonga ze. Oluvannyuma balambuza Ssenkulu wa NFA ku byalo wasangibwa ebibira bino ng'emiti gyatemebwa ne bazzaamu payini. Ono Ssenkulu wa NFA Tom Okero ayimiriza abantu bonna abadde batandise okusimba emiti mu bibira bino kubanga bibasimba tebirina ebiyinza kutaasa butonde bwansi. So let us stop the encroachment, further encroachment. That is one. Clearance of natural forests is wrong and it must stop. And that one we are not going to compromise. It must stop from today. Dr. Lume atadde akazito ku bakozi ba NFA abatunula obutunuzi ng'abantu basaanyaawo ebibira okulongoosa mu nkola yaabwe ng'obassa ekyo bakugyayo n'ag'omu buto okulwanirira obutonde. Bwe tubeera nga tuli ku chapter y'emu nammwe nga tuli ku peegi y'emu nammwe mu butuufu bwakyo nti nammwe mwagala okumanaginga ebibira bino bibeerewo, we can only support each other but not to fight us as politicians. Olw'okuba ng'abantu tebakyafaayo ku butonde bwansi nga buli omu akola kimuyisaawo abakulembeze mu disitulikiti y'e Buikwe baweze okufaana obutanyagwa okulaba nga bataasa obutonde obutaaguddwa. Ensonga za bya butonde bwansi kakati nga tuzivuddeko ne tugenda ku byenjigiriza.